The Newsroom, where untold story is revealed. Genda abantu bapulaninga tubalaba tubataddeko naffe intelligence nabagamba nti ekirungi ky'ekibiina kya NUP tulina intelligence ku buli level nabagambye nti ne ba driver abavuga baffe era buli obadde batukubira nti onalibo babomba leeta ebox yino tugireeta so abenaale mu abagala okubba akalu bamanye nti buli obalaga tubalaba buli obalaga tubalaba mbala musako nate abagenda maaso n'okubanga mutugoberera tuli ku Beyond the Newsroom zedde ni akutuusaako ensonga kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala nga tugenda maaso n'okubeera nga tubaweereza live kakati nno nga bululu bukyagenda maaso n'okubeera nga bubalibwa waneeno tuyiza osinziira ne tugamba nti congratulations Council Nalukoola Elias Luyimbazi kubanga biraganga ebitundu 75 ku buli 100 buli DR form evaayo Nalukoola Luyimbazi ageze maaso n'okubeera nga wangula ku polling stations izo n'okusinziira ku zetufuna His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine afuddeyo n'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba some of the DR forms so far received we have won at every polling station despite the regime's every effort to grab the people's victory. This is a revolution. Jukira nti Kyagulanyi ono sentamu yavayo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti akalulu kanene ke tugendamu si kalulu ka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bulijjo wabula kye bayita n'agamba nti kineno kye tuli mugendamu bakiyita ke kalulu ke tugenda okugendamu okulaga abantu baneeno nti nno twagala bukulembeze oba twagala dembe lyaffe nga bannayuganda in quotes Kyagulanyi sentamu era munnange bwati bwageze maaso n'okubeera nga atutegeeza kakati okusinziira ku zimu DR forms zengenda maaso n'okubeera nga ndabako wali eri ekyebando njagala otunyonyole bulungi polling station yonna zibaddewo meka eriduddawa ebulubadde bumeka eno bagita Kawempe siyo polling station tuyina polling stations musanvu zaali mukaaga nene batwongeramu emu tuyina etandikibwako bagiyita etuje nupu efunyewo obululu nkaaga mukaaga NRM efunyewo obululu 14 tuyina polling station endala bagiyita nal to nam nupu efunyewo obululu 15 NRM nefunawo obululu 14 tuyina polling station endala bagiyita NAN to NZ nupu efunyewo obululu 13 nupu nefunawo obululu 12 bonfuna bulungi tuyina polling station bagita K2K nupu efunyewo obululu 226 NRM efunyewo 20 tuyina polling station bagita L2M nupu efunyewo obululu 168 NRM efunyewo obululu 24 tuyina polling station bagita NA2K nupu efunyewo obululu 124 NRM efunyewo obululu 13 tuyina polling station esemba bagita O2Z nupu efunyewo obululu 174 NRM efunyewo obululu 18 kati toto y'obululu bwa NUP buli obululu bwona ku polling station ezizo nanga tuzigasse buli obululu 948 NRM namwe musobola okugatta 1015 kale loza mu ando Nalukoola agenze maaso n'okubeera ng'afunawo obululu badde 1011 ng'ate addiriddeawo okufunako obungi muna NRM amanyikiddwako nga Farida Kigonga afunyewo 16 ate bwe tweyongerayoko ewalala musajja mukulu ono DR form endala bwe tutunuulira waneeno Kawempe obwayise wanu Elias Nalukoola afunyewo 86 ate muna NRM n'afuna asatu mokamu then bwe tweyongerayoko ne walala bwe tuba tugenze ku zita Edward because okay bwe tugenda waneeno Nalukoola
Nalukola mukundala waneno kanzi nonye wano zonna bwe tugenda wano ewalala bayiseewo Kawempe wano Kawempe Mbogo Muslims waneno Nalukola afunye 92 ate owa NRM nafunawo 24 ate ye abambuza Alex Ruswa Muhammad onono afunyewo 00 tatujja kumubeera nga ate oboolyawo tumugendako okusinzira embeera nga bwegenze maaso ate n'okubeera nga etambula abatugoberera ku live kwetuli tugenda maaso n'okubeera nga ate streaming butereevu okuviira ddala ate ku Tale Center ate waneno bwayise wano ne tukkirira new bujanja budget is it new bubajwe primary school Elias Nalukola afunyewo 10 ate owa NRM nafunawo 23 bwetuba tweyongeddeyoko Kawempe Mbogo Muslim SS 2 then ne tujja Nalukola Elias 92 owa NRM nafunawo 24 okusinzira ku DR forms ziraga obuwanguzi obw'enjawulo mwami ono Nalukola bwe yakafunako sofa ate bwe tugenda wali eri bayitawo batya Hamis Dalen is it oba Muslim eryo nalyo kasomero then awafunyewo kweyo polling station Nalukola afunyewo 14 nga muna NRM Farida Kigongo afunyewo obululu 18 boka 18 then we tuba tweyongeddeyo wali eri ku New Bujabwe Primary School Nalukola afunyewo 86 ngowa NRM Farida Kigonga afunyewo obululu 3 mukamu bwagenze maaso 31 asatu mukamu bwagenze maaso n'okubeera nga afunawo then bwe tuba tweyongeddeyo nga tweyongeddeyoko ku DR forms endala nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitutegeeza Nuupu agenze maaso nga Fred okay kale watuzifune zonna waneeno bwe tutunuulira wali eri ku late Mulago Mugaluzi compound late Mugaluzi compound Nalukola afunyewo 76 then ate owa NRM nafunawo 18 bwe tweyongera era Nalukola wali eri ku Kate Farao ewa musajja wange Denisite bagenze maaso Nuupu n'okubanga efunawo 165 kyokka ate ewa NRM agenze maaso n'okufunawo obululu bubadde bwa 34 bwe tutunulira embeera nga bwegenda maaso n'okutambula sofa tuyinza okugamba it's still in Nalukola's favor. Video jimpereka like yo sharing ate weko ne munage ne maaso n'okubeeranga ensonga nga zino wazifuna njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno jimpereka like bw'ogiwa like ojaba ogiwadde muliro ogukitambuza jjukira nti ensonga zineeno olunaku olwaleero bannamagye bagenze maaso n'okukola effujjo erya buli kika ku bannamawulire era media houses ziwerako zigenze maaso n'okubeera nga ziwithdrawingayo bannamawulire baazo ng'ezimu ku ezo Lubogala Simba empologoma y'eddembe radio ejeyo bannamawulire baayo NBS TV nayo n'ekikola NTV nayo n'ekikola ekiddako ku boycottinga breaking news Pearl FM radio egenze maaso n'okubeera nga eggaluwaawo UCC ejigaddewo ne bagamba nti Pearl FM radio emirimu gyammwe wano mu ggwanga Uganda giwummuziddwa until further notice bagenze maaso n'okuggalwawo bano nno badde baweereza akalulu live kiri Uganda olwaleero nkugambye kiri Uganda njagala nkwe ku video ya Minister Balambarugahara ng'ategeeza nti abanuupu bagenze bagabira abantu ebintu ekiro era bamu ku bombo bakwatiddwa nno nga bagaba biki mu buwunga bwa muwogo obupiira bugali mpitawa oba oliawo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo abantu basuze ekiro kyonna nga bagaba sabbuuni ebibiriiti akawunga ka muwogo mu half kilo mu buveera akawunga ka muwogo imagine okutandika okutuusa abantu kulebeeyo babadde bagabako obupiira bukali mpitawa bagabye ebintu bingi ekiro naye abantu abamu ababikutte ne babaloopa so bakutte abantu babiri bali ku poliisi y'ekazo then olwaleero ku
machanga bucha basanza ababaka bano nga n'abantu abalala bakulembezera bano nga balina obululu obutiikinze bubatiikinze nga buli mamotoka gaabwe ne babakwata era abamu bali mu poliisi abamu bajja kubatwala mu kooti. Bwekityo bwekiri ate gwe omulungi agera maaso n'okubeera nga otugoberera ku kadde kaneeno naye so far so good on behalf of Nalukola ne bannakibiina kya National Unity Platform kubanga embeera ebadde obaolyawo nga byonna yadde weebiri naye nga bikyatambulira mu ngalo zaabwe. Jjukira nti olunaku olwaleero musajja mukulu wamanyikiddwa nga Big Eye taluwonya agenze maaso n'okubeera nga akwatibwa. Bibino ebibaddewo nga Big Eye bamukwata kambikuwe obirabe. Jegaze wano ne gawamba polling station. Bwe gamaze okugiwamba ne bagobawo abantu. Simanyi kigendererwa ki kiri mabega wa kikolwa ekyo. Ne ba supervisors ife batugobye ku polling station. Kubanga mbadde nzize okulondoola okulaba wano oba ebintu bitambula bitya ba polling agents wena deployings oba bali bulungi mbeera ki eriwo oba waliwo embeera etatambula bulungi oba waliwo omulwadde nsobola okukyusa nteekewo omulala nga na appointment letter yino njirina njikute mu ngalo n'amagye ga takings over ne galaga nti tebaagalawo muntu yenna era bantegeeza n'okuntegeeza nti mu electoral commission tewali ba supervisor oba bamateeka bagasoma wasimanyi supervisor abeera supervising ba polling agents. Ba polling agents be babeera wali bayuliza zi ballot. Kakati nze esaawa ya leero wendi wane Wambogo ku masjid. Batugobyewo eri wansi kati police emazo taking over. Bwe kimu kyonna abantu babagobye polling station n'abalonzi bennyini. Naye kati wano waliwo obululu bwaffe ng'obwa opposition bungi nnyo kyova olaba bazze ne bakozesa eryanyi ne baleeta emmamba ne baziteeka wano ne baleetiwa kabangaliza military ne baziteeka wano ne baleeta kabangaliza police ne baziteeka wano kati kabangaliza police zeziyingira eri wansi awali polling center ekikyamu ennyo babanga badde baagala kujja kukuuma mirembe kibandi badde bakola ne badda ku bbali ne batunuulira oba waliwo embeera etali nnungi aleeta essaga liko gwe bakwata naye abantu batudde batunuulira okulonda nga bwe kuli naye bo babagobyewo esaawa kakati nebyo nga tubitadde ku mabbali abamu kuwaba bagenze maaso n'okubeera nga bayoolebwa era ne bakwatibwa kwe kubadde omubaka Hildaman oba Hillary Kiyaga naye agenze maaso n'okuba nga akwatibwa n'atwalibwa mu kifo ekitatu nabakutegerekeka then kwoteeka Kayemba Solo naye oyo omu kuwaba bagenze maaso n'okubeera nga ate basibibwa. Tuli ku Beyond the Newsroom njagala nkubeere nga nkuwa ensonga zino nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula from all the corners of Kawempe tusobole okuba nga tuzijja batugoberera ku live tuliko Beyond the Newsroom tuli live ensonga tuzitegese buterevu anyo nyini ddala ogenda maaso n'okubeera nga tuzibawereza ate n'okubeera nga munywanyi tubatuusaako ekyo nno ekisingirayo ddala okubeera eky'omutindo. Ndabyeko minisita bali omu nsi ng'ategeeza mbu Lopu Joel Ssenyonyi abasirikale be balabika be bakoze fujjojjo ku bantu oba oliawo bannamawulire era okusinziira ku byeno n'avaayo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Joel Ssenyonyi akozesa bubi abasirikale abaamuwebwa then n'ekirala bagenze maaso n'okutrespassing ne bayingira mu maka g'abantu nga tebagenze maaso nakubeera nga babagamba. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu wunavuddeyo n'agenda n'agamba nti Museveni's goons just raided Kazo, Angola from where they assaulted journalists, kicked and destroyed all polling materials after the initial count gave us a massive lead. Crazy. Agambye nti ebisajja bya Museveni bino ebikutte emigemera wala bigenze maaso n'okusalako Kazo, Angola ne bagenda maaso n'okubeera nga bakuba bannamawulire ne babayisa mu mbeera embeera etali nnungi ne basamba ebokisi ne bagenda maaso ezibaddemu obululu ne byonna ebikozesebwa mu kulonda ne babyonoona ne babiyiwa eri awo nno Nopu webadde esinza ofuna obululu obungi ennyo nnyini ddala. Ensonga bwe zityo nno bwe zikyali gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga ate otugoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Tuli ku BTN Media ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Alex Luswa Luwemba alina byagamba naye avuddeyo n'agenda n'akugamba nti gwatiikinga radio osirike so n'okujaguza kwe bwati bwali oba oliawo mu kujaguza. Ensonga zikyagendera ddala maaso era nga tukyakola ekisoboka okulaba nga oba oliawo tukuweereza
gwa mulungi agenda maaso n'okubeera nga ate kwoli tuli wano eno ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nzeddeni banywanyi munzikirize ensooke mbate ate tusobole okubeera nga tukomawo mu episodes endala kubanga tubaweereza ate bwe tubawaako ne wano ku nsonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula we tuli kati ate tugenda maaso n'okubeera nga tufollowinga bulungi akalulu abagenda maaso n'okubeera nga mutulaba ku Beyond the Newsroom bwe tuti bwe tugenda maaso n'okubeera nga tu streaming live okubeera nga tubatuusaako ensonga zino ate nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga banywanyi zitambula so keep in touch tojjaako simu yo tugenda maaso n'okuba nga tukuweereza ate n'okukuwa ekyo kyennyini ekisingirayo ddala okubeera eky'omutindo sinakindi okuba eky'omulembe ogw'ekika ekyawaggulu kale munzikirize wano wennyini nsooke ngende maaso n'okubategeeza nti banywanyi kambasiibule wabula ate tukomawo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.